oyo waawo kakati omwami ono wakkobe omwami ono agambye nti bulijjo awulira emisomo nga gigamba nti kalina ziba za kabaka era bw'olota kalina oba olaba kabaka kubanga kalina myaliiro ate ziriko amadaala era nga bamugamba dda nti kabaka myaliiriro kabaka madaala n'agamba n'afuna okubuzaabuzibwa ogambye nti wafuna okubuzaabuzibwa olunaku olumu ate waloota ofuuwa njaga era ng'oli ku kalina akati obuuza ekibuuzo nti ne bamweyanaaba ne kalina kubanga bulijjo emisomo gyonna gigamba nti kalina za kabaka akati sebo kankunnyonnyola obubaka buno oba ekibuuzo kyo ebintu bino ebisomesebwa ebiseera ebisinga obungi olina kukozesa mutwe na bwongo okutegeera kye babeera bakusomesa lubaale takolwa musiru bw'oba onookola lubaale olina okuba n'obwongo bungi bw'oba ogenze mu nnimiro okusima ekiti kya muwogo nga woogenda okisima weetooloddewo endukusa y'ekitooke ekito weetooloddewo ebijanjaalo weetooloddewo ebintu ebirala ebyonooneka gamba ng'amayooni amaaso go galeme kutunula ku kintu kimu ky'ogenda kukola olina okuba ng'olina amaaso ana ng'ogenda okusima ekiti kya muwogo ekyo enkoto olina okuba ng'olinayo amaaso mu mabbali ne mu maaso bw'osima ekiti kya muwogo olowooza nti kigenda kukuba ekitooke kino omenye endagala bw'osima ekiti kya muwogo olowooza nti kigenda kukuba amayuuni gano gamenyeke bw'osima ekiti kya muwogo olowooza nti kigenda kukuba ebijanjalo bino bimenyeke olina okuba ng'olina endowooza nga 3 oba 4 leka kutambula muwawa leka kutunuulira kintu kimu omuntu atambula omuwawa mu nsi ebintu bingi bimulema okitegedde ensawo y'omunnyo ogiteeka ewantu n'ebeera nga etunudde wantu wamu tesobola kukutama tesobola kutunula wansi wabula eba etunudde wantu wamu waggulu abantu balina okwegendereza emisomo egisomesebwa bw'obanga owulidde nti kabaka madaala ate ne bamala ne bakunyonyola ne bagamba nti kabaka yafuga byonna ne bakugamba nti kabaka madaala kye ki nti okusamira kabaka gavumenti eyo yonna erimu kiwanuka erimu bamweyana erimu ddungu erimu amayembe erimu muwanga erimu bannaalunga erimu abalongo okitegedde buli musangwa gukola eddaala okusobola okutuukiriza ensonga za lubaale oyo ow'olubereberye abaana abalongo bakola eddaala okusobola okutuusa lubaale oyo ow'olubereberye ekizimbe kya kalina kisobola okubeerako emyaliiro 4 naye ng'omwaliiro ogusooka wansi guliko balongo omwaliiro gwokubiri guliko bannaalongo omwaliiro gwokusatu guliko kiwanuka omwaliiro gwokuna guliko bamweyana omwaliiro gwokutaano guliko tugambe muwanga oba ddungu omwaliiro ogusemba waggulu nga guliko obwakabaka okitegedde kabaka ye lubaale yenna bakugambye kabaka kalina bagee kabaka myaliriro bakugambye nti kabaka madaala kubanga okulinnya waggulu ku kizimbe otambulira ku madaala n'olyoka osanga emyaliriro ge mayumba gagenda gebereka ku nju eyo gy'emyaliriro bagee nti kabaka buli lwolota ekizimbe kya kalina oba olota kabaka ne bakugamba nti emisambwa gy'emyaliriro amadaala kyekitundu kyotambuza ekitundu kyakiwanuka ddaala kitundu kyakiwanuka mwaliriro ate oyita ku ddaala okutuuka ku mwaliro ogwo bw'omala okugguta n'olinnya eddaala n'ogenda ku mwaliro gwa muwanga bw'omaliza omwaliro gwa muwanga n'olinnya amadaala n'ogenda ku mwaliro gwa bamweyana bw'omaliza gwa bamweyana n'olinnya eddaala n'ogenda ku mwaliro gwa ddungu bwe kityo bwe kiri emisambwa gyonna gikola kalina okitegedde wabula toopu waggulu ekizimbe kyani ekizimbe kya kabaka toopu waggulu ani afuga lubaale oyo lwaki bwe musamira lubaale ne mwaza lubaale empewo ne zijja ne zoogera lwaki tezibawa bye mwagala lwaki bwe mugenda ne mwaza lubaale empewo ne zibalinnyako oba zirinnya ku sisita wammwe lwaki bwe muba temunnamanya kabaka empewo ezo ziba ziramula bya bulimba era lwaki muba mwongera kubonaabona lwaki nti nannyini kintu ekyo kye musamira si musanyufu temunnaba mutereeza nti ani akifuga ani ayajjawo obulamuzi era ani abaddiza obulamuzi ani abajjako obuyinza ani abaddiza obuyinza nti kabaka akati bwe muba musamira lubaale wa kabaka muba mulinnya madaala mulina okutegeera amadaala mulina okutegeera emyaliriro oyo ye kabaka kalina za kabaka okitegedde
omusambo omulala bw'ogulaba ku kalina weefumiitirizi. Ekintu ekiyitibwa kalina emyaliriro amadaala kye kibondo kya lubaale wakati nga pulezidenti wa kalina eyo ye kabaka. Okitegedde? Buli musambwa gulina entebe yaago n'obuyinza. Akati banagamba nti Uganda efugibwa Museveni era Museveni yatudde mu ntebe. Okitegedde? Naye okutuuka ku Museveni olina okuyita ewa chairman w'ekyalo ky'ekitundu kyammwe gye mubeera. Ne bakugamba nti olina okugenda owa LC5. Ne bagamba nti olina okugenda ewa RDC. Ne bagamba nti olina okugenda ewa gundi, ogende mu State House oyite ewa gundi akutuuse ku pulezidenti. Ago sige madaala, sige emyaliiro. Buli buyinza bw'otuuseemu waliwo entebe ebutuddemu. RDC ayina entebe ye era ey'ekitiibwa. Chairman w'ekyalo ayina entebe ye. Okitegedde? Buli gw'otuukako okukolera ebbaluwa eyeeyongera ewalala ayina entebe ye era ayina omwaliiro mwatudde. Emmotoka gy'otambuliramu okutuuka ewa RDC ge madaala. Okusobola okutuuka ewa RDC n'akwongerayo waggulu. Kati genda ewa gundi ge madaala. Bw'otuuka ewa gundi ogwo mwaliiro. Akati bagende nti Uganda erimu entebe. Museveni atudde mu ntebe nti ye. Okitegedde? Wabula Museveni tosobola mutuukako nga tolinye madaala. Tosobola mutuukako nga totegedde myaliriro egyo egivunaanyizibwa okumutuukako. Kakati enkyaba onooloota Uganda ng'erimu entebe nga mutuddemu RDC, tugambe RDC ye Ponsiano. N'oloota ensi Uganda ng'ogiraba Ponsiano atudde mu ntebe. Era ng'ogamba nti baatugamba Uganda ya Museveni, baatugamba entebe ya Museveni, ate nga nalabye Ponsiano RDC nga ali mu Uganda atudde mu ntebe. Entebe zirina emitendera, amadaala galina emitendera. Buli ntebe eri mu Uganda ate buli buyinza buli mu Uganda. Topu waabwo nannyini bwo pulezidenti waabwo Museveni nti yatudde mu ntebe efuga Uganda. Naye okumutuukako olina kulinnya madaala. Okumutuukako olina okumala okutambuza emyaliriro egivunaanyizibwa ku kumulaba. Tosobola kuva eno n'olinnya mmotoka n'ogenda n'omulaba. Okitegedde? Omuntu ayita mu myaliriro okugenda okulaba Museveni oba okulaba kabaka Mutebi. Okitegedde? Baga nti Buganda efugibwa Mutebi, nti bw'olaba Buganda oba olaba Mutebi. Era bw'olaba entebe ya Buganda oba olaba Mutebi. Okitegedde? Akati ojja kugenda ku bitebe by'amasaza osangeko entebe. Ebitebe by'amasaza, amasaza ga Buganda, ebitebe by'amasaza ebisinga biriko kkooti. Osangemu entebe ng'efaanana eya Mutebi. Akati osangemu omulamuzi atuddemu kitundu kya Buganda. Akati era enkyobuuza ekibuuzo ogambe nti baatugamba Buganda ebeera ya kabaka, ate nalabyemu Ponsiano ng'atudde mu ntebe y'obwakabaka. Entebe ey'obulamuzi ojja kusanga efaanana eya kabaka Mutebi, kubanga buli kitebe ky'amasaza kiriko ekkooti. Okitegedde? Naye egyo myaliriro. Okulaba Pookino n'ogenda osookera ku mwami w'oku kyalo oba omwami w'ettaka oba omwami w'oku kyalo n'akukolera ebbaluwa. Ebbaluwa n'egenda ku ggombolola. Okitegedde? Eggombolola n'ekusindika ewa Pookino oba Kaggo. Okitegedde? Ago ge bayita amadaala. Eddaala ly'omwami w'oku kyalo ly'eddaala erisooka. Eddaala erikusindika ku ggombolola ew'omwami w'omuluka ly'eddaala eryokubiri. N'olinnya eddaala eddala ow'eggombolola n'akusindika ewa Pookino. Pookino n'akusindika ku kitebe emmengo era ng'olina omwami gw'olina okulaba. Ago gonna madaala. Kyokka Pookino atudde mu mwaliriro. Pookino atudde mu mwaliriro ogamba nti nze nfuga Buddu, nze mukulu w'essaza Buddu. Ate n'ow'eggombolola omwami w'eggombolola ajja kugamba nti nze nfuga eggombolola eryo. Ate n'omwami w'okukyalo akugambe nti nze nfuga abasajja b'oku kyalo n'abazaana. Akati ago madaala. Buli mukulu atuddemu ogwo mwaliriro. Eyo kalina. Buli ddaala ly'oyitako otuuka ku mwaliriro gw'omukulu w'eggombolola. Mukulu w'eggombolola n'akulinnyisa amadaala n'akutwala ku mwaliriro gwa Pookino. Pookino bw'ova mu mwaliriro gwa Pookino n'akulinnyisa amadaala n'akutwala Emmengo. Emmengo n'osangayo omwaliriro gw'omusajja omu naye n'akulinnyisa amadaala n'akutuusa ku kabaka Mutebi.
kati Kabaka Mutebi najja abeera nga ye kalina ye nannyini kalina eri mu myaliriro ne Pookino waatudde ojja mulaba mu kalina kubanga myaliriro. Kakati ebiseera ebisinga bino ebya Lubaale bimanyibwa mugezi, olina kuba mugezi. Ekyakunnyonnyolwa luli kisobola okukumanyisa ebirooto ebisigadde byonna. Bw'oba weewunzise, omuntu eyeewunzise abambira ku kirooto kimu nga buli kirala ayagala kimunnyonnyola. Abantu abasinga singa tebakyabuuza na bibuuzo. Abantu abasinga emisomo tugibawadde miyitirivu, tusomesezza ku bitambo, tusomesezza ku Lubaale, empewo tuzisomesezza, Wamwera tumusomesezzaako, tusomesezza ebirooto bingi ebyakaggwa ensonyi, ebyakaseegu, ebya buli ngeri. Eri abantu nakati abakyabuuza ku kintu naye ng'ekintu ekyo bakiwuliramu odiyo emabega ziringa 10 naye ng'era naye akyakibuuzaako naye ng'ekintu kiri kimu osobola okuwulira omusomo ogwayita ne guvvuunula ebirooto byo by'oloota 6 notatawaana na kubuuza. Eri abantu ababuuzisa ekinyumu ng'ekintu asobola okyennyonnyola naye ng'era naye ayagala awulire ekkamwako ng'omunnyonnyola. Okitegedde? Eri abantu ababuuza ebintu ebyaggwa edda oba okitegeera nga byaggwa dda naye ng'ate era babimanyi. Kale eriyo omuntu asobola okubuuza nga mupya. Akati ebintu ebisinga mulina kubyegendereza. Kalina oba olaba Kabaka bulamu, kalina ye nannyini myaliriro, ye nannyini madaala, ye nannyini mitendera. Musobola okwaza Lubaale ne mumusamira ne muzimba essabo ne muwanga amayembe ne mukola buli kimu, ensawo za Lubaale ne muziteekawo buli kimu, ne mukuŋŋaana ng'ekika, ne Lubaale n'asaba ente ne muteekawo amafumu ge bulungi nnyo byonna ennyumba. Era empewo we zirinnya ku mutwe zirinnya ku mukulu wammwe oba muto wammwe oba mwannyinammwe oba okitegedde. Empewo we zira muziyitira zijja naye nga mubonaabona bubonyi baabasamiza, empewo baaziwanga ne mwekutulakutulamu ne mutandika okwerangira obulogo. Empewo tezoogera bituufu. Ddungu bw'ajja n'abagamba nti mbawadde temufuna. Ddungu babagamba nti mumpe ekijjulo ky'ennyama ne bwe mugyokya temufuna biki. Oli najja n'abagamba nti anti Kabaka temumumanyanga. Okitegedde? Obulamuzi buno yabukwata. Otegeera ki? Kabaka ye nannyini Lubaale. Kabaka yakwata obuyinza bwa Lubaale. Bw'otategeera Kabaka Lubaale tatereera. Bw'otamanya Kabaka Lubaale tatereera. Okitegedde? Kakati bwe kiba kizimbe kya kalina, emisambwa gyonna giri mu kalina. Buli musambwa gulinamu luumu, buli musambwa gulinamu omwaliriro. Wabula olw'okuba kalina nga buli musambwa gulinamu omwaliriro oba luumu, ova wansi ku ddaala n'ojja ng'olinnya n'ojja ne bagamba nti omusambwa gundi guli mu luumu bweti. N'oyongera n'olinnya ne bagamba nti omusambwa gundi guli mu luumu nnamba gundi. N'ojja ng'olinnya ne bagamba omusambwa gundi guli mu luumu nnamba gundi ku mwaliriro gwa 4. Baga nti omusambwa gundi ojja gusanga ku mwaliriro gwa 5 luumu nnamba bweti. Paka lutuuka ku toopu eri omulamuzi waagyo. Omulamuzi waagyo Kabaka bulamu. Mu kituntundu ekyo eky'omulamuzi waagyo bakituddemu mu bituntundu bya mirundi 2. Ekituntundu ekya Waswa ne Kato. Okitegedde? Waswa ne Kato ye Kabaka Ndawula ne Kabaka bulamu. Kabaka Ndawula atulidde ddala mu bwasse wamalo mu Malansonga. Abo bonna bakabaka basse Kabaka be bannannyini balongo, be bannannyini Lubaale, be bannannyini mizimu, be bagisalirawo kugita oba nedda oba okugisiba. Okitegedde? Era Lubaale yatulidde mu busatu, atulidde ku lukalu ne ku mazzi. Obwakabaka bwa mirundi 2. Obwakabaka bulamu bwe bunnannyini lukalu. Obwakabaka Ndawula buyimiridde ku mpagi 2. Obwakabaka Ndawula buyimiridde ku mpagi ey'olukalu, buyimiridde ku mpagi ey'oku mazzi wakati mu bwakabaka bwa Mukasa. Obwo bwe busatu. Okitegedde? Obusatu bujja emirundi 2. Obusatu bujja nga bakuga nti Lubaale waatudde mu kitundu eky'obulongo eky'abannaalongo n'ekyabakabaka. Obwo bwe busatu. Obwannambi bukola obusatu kubanga Nnambi ayonseza ku nnywanto 3. Obwakabaka bukola obusatu butya. Waliwo obwakabaka bw'oku mazzi n'obwakabaka bw'oku lukalu. Obwakabaka bw'oku lukalu bukulirwa Kabaka bulamu era talinayo bwakabaka walala. Obwakabaka bwa Ndawula bukola emirundi 2, bukola ku lukalu ne bukola ku mazzi. Okitegedde? Oyo yesse wamalo mu Malansonga ayimirizza amagulu 2. Era amagulu ago ngakoze standardize ng'abasikawutu bwe bakola. Amagulu ago geegaziyizza oba gakoze V. Amagulu ga Kabaka Ndawula ayimiridde emirundi 2. Asimbye ku lukalu, asimbye ku mazzi. Okitegedde? Oyo Kabaka ayimiridde emirundi 2. Yesse wamala omu Malansonga amala eby'oku mazzi n'amala eby'oku lukalu. Kabaka bulamu amala bya ku lukalu byokka.
ebyokumazzi tebimukwatako, ebyokumazzi bya mukasa. Obwakabaka bw'okulukalu tebukolera mu bwakumazzi. Obwakabaka bw'okumazzi bwetengeredde n'obwakabaka bw'okulukalu bwetengeredde. Okitegedde? Kabaka Ndawula yalawula obwakabaka bwombiriri. Okitegedde? Kubanga ye Waswa ye mukulu, ye Ssewamala Omumalansonga. Era ne mu obulya mmere oba obwensi obwakabaka bw'Abasese bwali bwetengeredde, era olunyiriri olwatambulirangamu Bemba Musota ku mulembe gwa Katikkiro Nfudu, ku mulembe omuwawa. Okitegedde? Ssekabaka Kintu bw'ajja yadobonkanya ebintu ebyo, kubanga Ssekabaka Kintu bwe yajja yalwanyisa Bemba Musota n'amutta, ate Ssekabaka Kintu n'asenga ku lukalu, n'akomawo ku lukalu. Era Ssekabaka Kintu mu bitundu bye yasenga ku lukalu biwerako. Mulimu ekitundu ky'Erwa addamu Empologoma, mulimu ekitundu ky'Ennono. Ennono neeyo watuulayo Bango. Okitegedde? Ennono eyo olutalo lwali lwakamala okuggwa oluvannyuma lw'omulembe omuwawa n'okulwanyisa Bemba Musota okumuggyawo. Ennono eyo ku nnyanja oba ku mazzi yasimbulayo ne musajja we Kisolo, era nga musajja we Kisolo ye yabanga omulwanyi we omukulu. Ate bwe batuuka Ennono baafuna obutakkanya ne Kisolo. Kisolo n'asenga omutalo oguddako, era girinaanye ku Nnono. Kisolo nno ndowooza yavamu omubala ogugamba ebiwala eby'eddalu, ndowooza wa Ŋŋonge. Era abawala b'Eŋŋonge abamu tebatera kuwasika, baba bakajja bangu balalu ba bigambo bingi. Abamu baba n'eŋŋambo, abamu babeera bannakamwantette, abamu beekandula bwekanduzi. Weewaawo mulimu abakkakkamu, naye ng'era okuva ku mubala nti ebiwala eby'eddalu balinga abaakolimirwa. Abawala b'Eŋŋonge abasinga obungi mwewali abafumbirwa naye batono. Abasinga obungi babeera baddalu, bannakamwantette, bantondo, bayombi, bakasunguyira, beekandula bwekanduzi. Baba balowooza basobola okweyimirizaawo ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale neeyo sijja kugendayo nnyo mu b'Eŋŋonge, naye ng'ab'Eŋŋonge waliwo akatundutundu, waliwo omutalo ogulinaanye Ennono. Ennono neeyo baamala kufuna butakkaanya Kisolo ne Ssekabaka Kintu, naye nga Kisolo yali mulwanyi we nnyo kuviira ddala ku mazzi. Era ab'Eŋŋonge baava ku mazzi eyo, era nga lubaale waabwe omukulu Lubaale Mukasa. Era nga ab'Eŋŋonge be bannannyini Muwanga, be batudde mu kitundu kya Muwanga Ssebyoto. Akatuntundu nako kalimu n'ab'Embogo. Ab'Embogo balina akakwate kangi nnyo mu Bwamuwanga, naye nga ab'Eŋŋonge era Obwamuwanga okusinga mwe basimbidde ddala mu bwa Ssebyoto. Tedde kale no Kisolo yali musajja eyeesigika ennyo, munaddala mulyanyi ennyo, eyalwana ennyo ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu, era yamukulembezanga nga bodegaadi we. Baatuuka Ennono baafuna obutakkaanya, Kisolo n'asenga omutalo omulala. Kale eyo sijja kugendayo nnyo, anti nange olugambo banna baaki labiraawo nga neeyogeza. Singa nali mukazi anaabawasaawasa bandinguddeko, bandooza ebyomumaka byonna nandibyogedde. Saaga ne ku mulirwano nandigee nti baawange amaanyi g'ekisajja takyayina. Teriyo abakazi abakola olugambo ku babbaabwe n'abuulira neiba ng'omusajja bw'atakyamalako, tebaba bannakamwantette. Akati ku nsonga eno kansubire nti oginnyonnyose bulungi. Okukola lubaale olina okuba ng'oli wa bwongo nnyo. Leka kubeera awo nga teweefumiitiriza. Wuliriza amaloboozi agasooka, ebyo byonna bye tusomesa byonna biwulirize nnyo. Ojja kgenda okulaba nga bikuyambako nnyo mu birooto ebiddako. Ojja kgenda okulaba nga ebintu ebisinga obirowoozaako bulowooza n'obimanya. Okitegedde? Lubaale w'obutonzi oba lubaale atudde mu lubereberye, ebiseera ebisinga obungi tebamulagula, bawabula muwabule. Olina kunoonya nnyo kumanya, olina okusaba ennyo okulabika ng'omanya, ate n'okukuumanga likodi ze. Ekigambo ekisoose kisobola okukola lubaale oyo okumala emyezi 3. Ekigambo ekimu ky'owulidde bagambye kalina ya kabaka, ne bakugamba nti kabaka ye nannyini lubaale, ne bagamba nti lubaale myaliriro. Akati bw'olaba onywera enjaga ku kalina waggulu otegeera ki? Ate ne bamala ne bakugamba nti kabaka atuma. Waliwo ekika kye bakugamba nti kabaka yakkira mu Bwakiwanuka, era ojja kulaba Kiwanuka nga yali ku kalina waggulu, kubanga kabaka takola bakolera mukolerere. Genda okuba ab'ekika ekyo n'atuma Kiwanuka, ne mulota omusajja ali mbiddugavu nga munda essaati mmyufu. Okitegedde? Genda okuba ab'ekika ekyo n'atuma bamweyana, n'olota omusajja ali mu ssuuti enzirugavu naye nga waggulu asibye amaduredi. Era bw'onoolota onywa enjaga ojja kulaba ng'oli ku kalina waggulu.
emisambwa gyonna gikola kalina kuba emisambwa gye gikola emyaliriro okutuuka waggulu ku kalina waggulu. Emisambwa gye gikola emyaliriro okusobola kabaka okutereera okutuula mu bwabulamu. Bw'ogenda olwanyisa emyaliriro egyo paka ku kalina esembayo kye bagamba nti kabaka atudde mu bwabulamu, kabaka ateredde, kabaka mbwasse wamala bw'alisera ateredde amaze okwanya. Kabaka bw'atuula mu bwabulamu ng'omanya nti eno wansi buli musambwa gujja kukulamula nga kitoofu. Ddungu bw'anajjanga naga nti nkuwadde ajja kuba akuwadde. Bamuyana bw'anaagambanga nti nze nkitadde ajja kuba akitadde. Emisambwa gyonna kalina, wabula kalina ya kabaka bulamu. Buganda yonna ya Baganda. Wabula nannyini Buganda kabaka Mutebi. Okitegedde? Uganda yonna ya bantu ba mu Uganda. Wabula nannyini Uganda olwaleero Museveni. Okitegedde? Kyokka ate Uganda erimu entebe nnyingi. Era ojja kusanga RDC mu ntebe ng'efaanana Museveni gy'atuddemu. Naye leka kugamba nti nalabye kalina ng'ate ndabamu RDC ate mwatugamba kalina ya Museveni. Okitegedde? Emisambwa gyonna girinamu kalina. Emisambwa gyonna girinamu seyazi mu kalina eyo. Emisambwa gyonna girinamu emyaliriro. Tosobola kumanya musambwa gutudde mu mwaliriro ki. Wabula emyaliriro gikola kalina, tugambe kalina ya 7 waggulu. Eddala erisooka n'eryokubiri n'eryokuna n'eryokutaano paka ku ly'omusanvu. Omwaliro ogusooka n'ogwokubiri paka ku gw'omusanvu. Awo wonna ojja otambuza misambwa paka waggulu ku ttoopu. Bw'otuuka ku ttoopu ne bagga lubalu mutereezeza kati kabaka atudde alamula. Kabaka bw'atuula n'alamula emisambwa eno wansi gyonna giba giddiziddwa obuyinza bwagyo. Kubanga obeera ogiwangudde nga kalina ogimazeeyo waggulu. Okitegedde? Mulekerawo okuyitaayitanga mu bintu olukwakwayo. Muyitenga mu bintu olukwakwayo ng'ekintu ekyo kisigala kyatuula ku bwongo bwo ng'osobola okulowooza ku kirala n'okukyefumiitiriza. Bw'oneesigamanga ku kantu nti buli kantu konna konna ogende ng'okabuuza, lubaalo ojja kuba tosobola kumutereeza. Lubaalo omanya ekyayita mwezi guli. Ekyayita mwezi guli ogenda okulaba nga bakuloosezza olwaleero n'oyozaayoza mu kiri olwaleero n'ofuna ansa. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.